and gentlemen, so much welcome. My name is One the King himself on the MIC as usual. Just thank you so much for the love. Jamutwaga, mwanamwe nokusinzira munsi gye muli nadadda mwatolera ku television wano wenyini every single day, Monday to Friday. Naffe twewayo okulaba muntu batusaka mawulire gamwe agaba serebu agakabi enyenyo stories ezakagwawo exclusives era twagala okuba nga tukulisaayo omukulu amanyiddwa nga Elias Lukwago olunaku lweggulo yakomyewo mu ggwanga Kampala. Tugenda kuba tubatusaka mawulire mannyo. Bobi Wine ggulo yabadde ku yabadde ku CNN ate Joel Ssenyonyi ng'ali ku Al Jazeera. So embeera bwetyo bweri bigenda maaso mu ggwanga binnyo. President Museveni ye ali kutalaga bitundu byeri saidi z'Embarara, that is Western Uganda. So amawulire go tugenda kwatandika mangi nnyo tubeebaza manana mukulikeyo mu weekend mukulikeyo gyonna gye mutuusaako engalo. My name is One the King himself. Katugende straight mu mawulire ge tulina. Katandikirawo n'eggulire lya mwana mulenzi yatuvudde ku maaso Sheikh Nuh Muzata era ng'ono munna Batte yatuvudde ku maaso olunaku lwali lwakutaano era ntumugalamiza ku bijja by'abajjajja be wali ekigoogwa ku lunaku lwali lwa mukaaga era ne tubeera ng'ate embeera tugikwasaganya bwetyo naye nga munnange mu mbeera nga bwe yali abantu bangi bavuddeyo okuba nga bakungubagirako famire y'omugenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata newankubadde bangi nnyo still bakyavaayo okulaba muno bakola ki batuuka mu ggwanga lya Uganda. Jjukire muno abaana abasinga ate tebabeera wano mu ggwanga lya Uganda, abaana abamu babadde bebeera mu saidi z'eggwanga lya America ate abalala nga mu saidi y'eggwanga lyaki ly'e Canada. So abadde n'abakyala babiri we yaviiridde mu bulamu bw'ensi eno naye ng'entalo zaabaluseewo dda. Omukyala mukulu yakomyewo dda mu maka ge wali e Kawempe ng'agamba munayagala naye shiyaye ku bintu n'omukyala omuto amanyiddwa nga Kuluthumu ono ng'adde akolera mu kitongole kya KCCA ye gentegeddeko galaga muno bamaze dda okuba nga omugoba mu kisenge omwami wabadde asula ku byekuusiba okuba muno ayinza okuba toba olyawo teyakola kimala kulaba muno omugenzi abeera ng'ate asigala mu bulamu bw'ensi eno. So awe tugenda okuba nga tutandikira ku mawulire ago ne katandika endowooza ne Ajaluna Mubiru okuvaayo n'abeera ng'akungubagira omugenzi ono mu maanyi ennyo ebyokuziika twabibalaga era twagala okubeebaza against so because mwavaayo ne mutuwagira ennyo ne mubeera ku live zaffe ne musupportinga celebrities on YouTube. So Ajaluna Mubiru munnange mumanyi mbuno naye ali haji ate ngo nazabeere mu nsiko ebyokuyimba munnange yavuddeyo n'abeera nga wako obubaka bwayogera eri omugenzi amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata Batte era ng'ono yagambye muno abadde mukwano gwe nnyo era nga mbuno abadde amanyi oluusi okumuwayoko ku mikolo naddala emikolo gy'okuba nga okwanjula oba okubeera bakuyita kuwoowa, yes okuwoowa n'abeera ng'akola ki ng'agenda nga mubugigi bwo ng'akola ebintu nnyo. N'agamba abadde mukwano gwe nnyo ekyasinga okuba nga amujjukirako kyalifa teerabidde ku omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuh Muzata Batte yokuba mbuno omukwano gw'abadde alina eri abantu naddala ddala abayimbi ng'abateeka mu layini ng'abagamba kino okoze kibi kino okoze kituufu. So ensonga zingi nnyo zeeyo olina okoddeyo lwaki sagala zogerako because nyagambire nga mubyewulira okuva ewa Hajj Aluna Mubiru newankubadde muno ye omukulu amanyiddwa nga Sheikh Humaru owe Nastan tunakuba nga tumuleeta ne tugenda kuba tumubatuusaako kwate navayo kubaako kyayogera naye nga balinamu embiranye naye kati tukimbatuuseko omukulu amanyiddwa nga Hajj Haruna Mubiru ng'ayogera ku mukulu ono omugenzi w'enjogera ate tukoma tugende mu maaso namuli amala mangi nnyo tova wano wenyini ku Slave Jazz with the King himself. Biki ebyokwerimu byosinga okujjukira ku mugenzi kati nti etafaali alina wati gy'atadde ku ggwanga lino? Sheikh Muzata abadde musomesa, abadde muzadde, abadde ku kimu. Ffe Musiraamu tufuuddwa empagi luwaga kubanga Sheikh Muzata gamba oba gubayita omuvule oba empologoma nawe wuluguma owulira weeri otegeera kikyakola ki abadde teyeerya mu ntama era nga Ssemakula bwagambye Kasha bwagambye nti bw'aba alina ekimusonga nga yakukusa agikusa tatisibwa kitegeera takangibwa naye tusaba Allah amulamuze ekisamusomo byamusobako ng'omuntu naye gwe asigaddeyo kyakuleberako ki ebintu bino bijja bigwawo kubeera nti olina okweteekateeka omuntu gwebadde naye wiiki kuba nabadde naye wiiki bbiri emabega ku mukolo nemuwa ne haaga naye nga simanyi nti musiibula kati weteesitesi ogenza otya yalese emikulu alese basheyi alese ffe bagamba nti wano tusobya tugaidinga abadde muzadde ngagamba mwana wangula wano togendawo kiraba oti ffe tuleke twafaafaagana dda kitegeti so tufiiriddwa nga wano kasozi ekibuli ne Uganda yona ne musi yona kuba ne mu America uli abakaaba yona gy'abadde agenda atambula state ku state Muzata wuuyo abadde nga tugenda naye eri atusinga n'amaanyi so tufiiriddwa Allah ayagala balungi. Byakuyiga kyeri abato abaana betukuza abakule ennaku zino abakulidde mu ddiini byakuyiga ki byalina okuyigira ku Sheikh Muzata? Ebyokuyiga bye balina bawulize nnyo elimu z'abadde akola ki zasomesa kyomusomesa
olina kusomesa ekyo kyowulira ekikola ki ekina kyekyongerako so si kumala fa kuteekawo mpalana fitina biki kuwalampa balina ebuntuntu bwe beekwasakwasa obutonotono obwo nga tebulina nnyo gye bututwala naye Sheikh Muzaata abadde akuba ensonga ng'egatta bangi egatta bonna so byenyinza omumuwerako Allah musasirira musobako omutono gwe ng'omuntu kiki ekyo kyosinga okujjukira nti olunaku bwe luti ne bwe luti Sheikh Muzaata alina kyeyayogera ne kinkwatako ng'omuntu Sheikh abadde tayogera abadde tamala googera nga kyayogera weekanga nayo kikuzingiddemu yayogedde ku korona ayogera ku sala kutya Allah ayogera kufa abadde ayogera kufa ng'ate agenda kufa ng'agenda okubeerawo omwaka omulamba ya maaso newano twali muzikana Sheikh Alisa ayogera kufa nokaaba n'akaaba naye nga tamanyi nga muyimiridde wano ng'ate yaddako so Muzaata abadde mbadde mbuuza ku Kasha entertainment gwe ng'omuntu efiiriddwa muntu kikaaki okukasha mbadde mubuuziza ku kibuuzo ekyo kati naawe njagala otuutuddemu ekibuuzo ekyo tufiiriddwa omuntu mu byonna tetwawulamu nti kino tumutematema tujja mutematema tufiiriddwa kubanga buli kibaddewo abaddewo yo buli abadde na hit ekiriwo kyakola ki kyaluŋŋamya kubanga oyo tubale tukyamwetaaga nnyo naye nga okukasha bagambye ate tusubiddwa nnyo abadde ajja mumukola ki mumukwatako n'omutima naye tusaba basigaddewo bakiti baani waliwo omuddugavu yani sheeyani mafu jangu tukwate ku Kasha ono Kasha tenakufikiza mpaki zonna tufiddwa kasitoma kuba abadde alya ku papazi abadde alya ku H&M najja n'abantu nagamba mulye Kasha bulako ki Kasha kikulu tuli mu kufiirwa sabe mukama okugeza mu mukadde waffe abadde mukwano gwaffe nnyo kati ate ffe aboogezi b'okumikolo ate ffe buli wamu abadde patroni waffe ng'atugatta nnyo ffe aboogezi b'okumikolo ye ne Nuru abadde patroni waffe aboogezi b'okumikolo n'olwekyo tufiiriddwa nnyo ng'ate bw'abeera ku mukolo nga ffe twogera emikolo ng'ayogerera ddala kikwata ku mukolo ogwo n'olwekyo ffe ng'aboogezi b'okumikolo abayimbi tufiiriddwa omuntu abadde nga ne bw'abaawo obutabukotabuko ajja n'ayimirirawo n'atabaganya n'olwekyo tufiiriddwa nnyo 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 Sallallahu